ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Eranga abakabi abayimbi abamaanyi mwera nga mukirinze naye nga mazima oli bulase eno olina wabbasanga neeri era mukwatagana eri mubeera mukwata lwaki omwoyo gw'olimu naye omwoyo gw'olimu gwe gumu mukwatagana kaya musoka nkulaba mu birooto kati osobola okusinkagana saamu abantu abantu batasobola kutuukako nga kyaliwo mubeera mwenna kati abantu bwe bati babeera mu kategori eyo ne kiveeri kulwanyisa liri liiso liri eriiso bwe liziba bwe bakugobanula nga bakukutte bwe bakwata bakusiba nga bola wano mu buliwo imusiyo buli bwe bakwata bakusiba abadde agenda ku ssomero okusoma abato kyasoma abadde avuga emmono kuba tokyagikola ki tokyagivuga abadde alina omukyala n'abaana bato kyasoma balaba tokyalina access ku buli kintu kyonna access joina gye bakuwa mu busibe kati mu mwoyo bwe bakukwata bakukozesa kye baagala era kyovula bwe bakukwata be bulaba nga bali mu meeting bali mu kulya mmere batudde bagabudde emmere bali ennyama naye ate ebintu by'okulya ennyama mu birooto eyo bibi nnyo muba muzza bujja ndagaano ya kitambo neba nalabye nti basaze ente mu kirooto gwe wakisaze wakayi birooto biri fana mutandika mulya webale togaanako tabasobola nakulaga nti twagisaze oba nti mutanga muli ku lujjuliro nga muli mu bifi anti awo mma muli mu nnyama y'abafu
Bunalose nagamba nalose nga tuli ku kijjulo bane twalidde emmere. Andi kati olaba Sam abantu abasinga ensi eno gye batasobola kulaba. Kubanga oli nga twogere kiro kiro nga omulaya aseeya waggulu bw'ati bamugoba. Kasita bamala okukwata oba tokyalina choice kola ky'oyagala. Wabula mu kaseera ako ate oba weetaaga abasobola okuyambako. Tosobola kubeera bw'omu ne weerwanako kubanga weerwanyeko ne kikola ki? Ne kigaana. Awo weetagira abantu baga bannaye ndi mu mbeera bw'eti neetaaga kusabirwa. Nti awo mu kaseera ako ofuna birooto omulabe byayagala ofune. Katonda abanga wali okulwanira buli kaseera naye ng'emmeeme eyo ate nga bw'oza okuka ebintu by'obadde bikukosa ate by'okola. Ate sitaani ya positioninga abantu bonna abajja gy'oli bonna babeera baleeta message emu. Teri muntu ali mu masturbation atafuna batali mu ekyo. Era bw'ogezaako n'ofuna abeetoolodde sitaani abajja kwogera. Okay, so kitegeeza woloota nga bakugobye ne bakukwata manya oli mu kkomera. Okiba okyali mu kkomera mu busibe. Ngera bwe nkunyonyodde nti omuntu ali mu kkomera takola decision yiye. Bamutegeerera ku buli kimu. Kati omuntu kasita bakwata emmeeme eyo ne bagiba nga sitaani agiina. Kitegeeza nti by'obadde okola mu mutwe togenda kuddamu bikola. Aba akutte emmeeme eno n'agizza ku sayidi ye. Kyobola nti ba agenti ba sitaani okumujja eno okumuzza eno olutalo luba lunene. Yinza twala n'obulamu. Kubanga emyoyo gyonna giba gimuyinako access. Kiri nga tulaba ekkomera ly'e Luzira buli musibe aliyo. Abaliyo bamuyinako obuyinza. Bwagezaako ttoloka bamukuba muttirawo. Kubanga aba akola ki? Aba atoloka. Kati omuntu okumujja eno agenti wa sitaani alina okubanga asazeewo. So bw'avayo nga tasazeewo ayinza okufiira mu lugendo. Lwaki? Nti ono omulabe aba yamutwala dda. Aba muyinako ebbanja. Nga bw'olaba nti tosobola kuva Luzira ng'ekibonerezo kyo tekikoze eki. Tekinnaggwa oba olimba. Eriza waliwo n'abalabe bateekayo life in prison. N'obeera eyo nga gwe twakuvaako life imprisonment oli eyo. Kati bwekityo bwe kiri. Kasita olaba nga bakukutte mu mwoyo manya nti enteekateeka financial physically biki bigenze. Be bantu abasinga nagamba mazima nti nkoze buli mulimu. Ebiganye. Naye nga mu mwoyo bwe baamukwatira. Kati ate awo bw'odiringa ne sitaani ate kyangu nnyo. Ekyokufuna. Agondezaamuko naye takuwa nnyo. Takuwa nnyo. Okay. Ate abaloota abantu baabwe abaafa. Kati abaloota abantu abafu. Aloota anyumyamu ne maama nga bakwatagana nnyo. Maama omugezi. Kiri mu ngeri nnyingi gye okuzimenyamenyamu. Esooka oba oyina okuyaayaana oba ng'oli okyamuyaayaanira munda mu ggwe. Maama wo. Kituufu maama yali maama wange. Bambi yagenda yali mulungi. Okay. Ekyobulungi tokyongerako nnyo. Kituufu yali mulungi maama. Naye yagenda. Kati asobola okuba nga yakusigalako. Nga bulimu abantu nga buli watuuka mu mbeera nga embeera emusobedde bamugobye mu nnyumba lenti talina omwana mulwadde ali ku kitanda ajjukira. Kale maama singa yaliwo kati samusizaamu akasimu senga. Kati ewali maama gwe oyinza okugjawo maama, oyinza okuba ggoloota taata, oyinza okuba ggoloota boyfriend, oyinza okuba ggoloota husband, oyinza okuba ggoloota muwalawo omukulu eyali avuddemu nga yeyali akuterere gw'oli maama kati oloota ki? Kyengezaako okugjayo nti Jeremiah kyagezaako okunnyonnyola mweno situation kyoyo eyakusigalako ku mutima nga wotuuka mu kizimvo ky'okulowooza ku Katonda olowooza ku ye. Kati Jeremiah senga abaddewo kati senga kino kiwedde. Okategedde? Kati kyolamba gambye wayinza okugamba nze siroota maama gwe baayogeddeko
nze ndoota taata mutuufu kati teekawo ggwe oyo yenna kakati omuntu oyo bw'oba nga omulina ku mutima gwo nga tavangako asobola okudda naye ye yennyini si yadda waliwawo omwoyo ogwambala ekifaananyi kuba jjukira oba otaapinze mu maanyi gali okiyaayaanidde kati bw'otaapinga mu maanyi ago ono alina okujja bw'ajja agenda kukuba embejja akumaleko ki stress kubanga obadde oyayaanira mumulaba agenda kujja kuzimu gaye mwana wange guma ddamu amaanyi kino kubanga dimoni eyambala ekifaananyi ekyo eba ekumanyi era ajja kwogera ddala ebigambo ng'oli we yabyogera kati jjukira ono omuntu bw'afa ye alina gy'akuumibwa nga bw'olaba kastori kali ke twayogerako aka Laazaalo n'omugagga Laazaalo bwe yafa yagenda mu ggulu omugagga n'agenda mu Geyeena era Ibulayimu yamugamba ti we tuli waliwo oluwonko lunene ali eno tasobola kusala kujja eyo n'ali eno tasobola kukola ki kudda eno kitegeeza waliwo ekibaawula abakozi b'ebibi n'abalungi kati sitaani alina dimoni oba emyoyo emibi ffe gye tuyita emizimu naye nga giri ekintu kitya gy'emyoyo emibi bafallen angels abaagwa be bajja bambala ebifaananyi ebyenjawulo balini bagamba gano majinni bino biteega gano mayembe kino kitambo naye nga kiri ekintu kitya kimu kati bwe bamanya nti guno omwoyo bamaze ogulisiivinga gwabwe baguteeka ebbali bwe bamala oguteeka ebbali ekifaananyi bakyambala ekya kino kubanga obuyinza babulina nga bakomawo nga bakugumya nange mwanange nno olaba kuma ettaka lye naleka egindi ekyapa bagenda kikuwa nakirekera gundi ne gundi nga kituufu yakirina kubanga abaamanyi kakati n'akunywaga maama yazze n'andaba era n'ambuulira abamu balwala obulwadde najje maama namugaa kati kiro nonga eddagala bweti ne bweriti oliyenge onywe n'ebyo byonna mubikola ng'oli mu kunyweza ndagaano anti yaggamu ne maama mulota nenze maama talina kibi kyankola weebale nnyo ate bajja tunyumya bulungi n'agenda kati ekyo oba amulina ku mutima ekyokubiri kyo tukimaze ekyokubiri oba olina ebintu bye wasigaza eby'omukulu either nga wabibba akyali mulamu nga wabibba ng'akyali mulamu oba nga afudde so wonna bw'obanga wabba ng'olina kyewabba nga si kikyo nga kyali kya muntu naye nga naawe mutima gwo kimanyi nti wakola ki wakibba so necessarily neyo kitaba kike naye nga wakibba oba kintu kyonna oba ki oba lugoye walusigaza kati kankigattirawamu oba lugoye nga walusigaza lwali lwa mugenzi oyo ne balukuwa nga saalubba bw'oba tewalubba nga baalukuwa buwi ekyo nakyo kirala naye nakyo kigwa mu kategole yeetya yeemu kati naye tagenda akkanya kujja ate gwe ajja kujja mu ngeri ndala ate awo aba ali mu kubanja abatakonsooli era be bantu bola nalwanyaganye n'omuzimu gwa gundi guntuga buli lukya oba oyina ebibye oba oyina ekyewatwala naye oba tewatwala kyoyo sitaani ye taata w'abalimba yokaana emwogerako yokaana 8:4 ye taata w'abaki w'abalimba kati ye ajja kubanja bibyo kuba sitaani ye mulimba era ye mubbi abaze kubanja emaali ye gwoyinza okubanja gy'otaawola kati aba bagamba mu muzimu gwa gundi guntuga omwoyo gwe guti guntuga sitaani nyini aba yeetuukidde ng'akuvunaana olina bye watwala ebitali biki wembizza bigenda ebyo bikwata n'obizzaayo ate kati enkwaso oba omaze ogijjawo eyo enkwaso ekonnekitinga ku magombe kubanga gwe bw'obanga abamu balyazaamaanya bannaabo kyobola bayibuli egamba nti musasulenga amabanja bwe weeyamanga tulwanga okola ki kutuukiriza mujjeko amabala agensi bwe bagamba amabala agensi naye ng'abansuubiza nze bangi
N'obutukutuukiriza kale kikabaddiremu. Bayibuli egamba bw'osuubiza tolwangawo kutuukiriza. Kubanga oba weereetako ebbala ery'ensi. Ekitegedde Bayibuli egamba mwekuume muleme kubeerako mabala gaki ga nsi. Kati kasita obanga olina ebintu ebyo ebitali bibyo. Maama yandekera akagoye. Yagamba kano kasigaze. Taata yandekera ekkooti. Kooti ya taata buli wenjijjajjo teri kigaana. Ate amazima abalina ebintu ebyo bikola. Kasita njambala ne ngenda ku interview. Teri we bagaana. Katoya akola atya? Oyo. Naye aba akimanyi nti Katonda takyakola, jjajjawe yakola ki? Ali mu kkooti. Yali mu kkooti. Naye n'akusanga ng'onyina ky'ogizannyisa muse. Ugambye waliwo omuvubuka yajja anoonya mirimu. Tumuwa omulimu. Alina ekkooti yali ya kitakataka. Ekkooti nze bwe nagirawo omutima ne gunkuba. Oba ye yakola n'omuwa. Mutima ne gunkuba nenga kati nakuba akasumaali n'agikola ki? N'agiteekako. Omulala gye yava kati bwe tubeera ku mirimu gyaffe enkuba n'etonnya. Ono akyali wala. Ono aggya ekijaketi n'akiyiwako. Eky'omukulu. Kati oli n'amugamba ejaketi nno egyo yambadde si yange. Yajjajja wange. Si yange yajjajja wange. Naye nkusaba gijjemu ate weetonde. Ndabira ddala awo ku sayiti abaana tebawala kamanyiiro. Era baavuma ne bajerega. Omanyiira. Ajja yafa. Amuvubuka enkyo omusujja tegwamukwata. Musujja gwamukwata. Ogwa serious. Awuli obuntu bumuluma tabitegeera. Yamugambye weetonde. Ninga yeetondera ki? Kooti kujambala. Wandibadde waginsabye. Naye gwe wajjeewo n'okola ki? N'otwala butwaze ebitali bibi. Yabagambye kooti ya jjajja wange. Kati abantu abo gye bali nga bw'abeera ne kooti ya jjajja oba ngatto oba mpale oba musipi oba nkoofiira oba ki. Bikola kubanga biba bikyalimu amaanyi gali. Ne confidence eri. Kati be bantu abagwawo. Abalala baloota abafu twakamenya ba mirundi ebiri. Tumenya asoose ng'omuyina ku mutima. Osobola omuloota. Naye ye waba oloota kuzzaamu maanyi kutereereza bino aba waakisa. Oyo aba waakisa. Waliwo aloota nga ye abanja. Nga olina kye watwala ekitali kikyo. Either oba musajja yafa abaana n'abalekera ettaka n'olitwala. Oba maama yafa n'aleka ebintu by'abaana ne mubitwala. Kati sitaani yakomawo kubanja ebibye. Oba ye kuva ku lubereberye mubbi. Ye mussi. Kati kyaba ayagala. Kati ekyokusatu kubanga kukkiririza mu bafu. Waliwo abakkiririza mu bafu. Ng'abantu bafukamira ku malaalo ne basaba. Gye bali. Ate nze ayogerako nali ngafukamiddeko. Nga nkyaliyo. Gwali musamize. Anti bangi n'abalokole bangi. Abalokole. Bwe bali bangi. Bamugamba abasinga abagenda ebweru. Amala genda fukamira ku malaalo n'asiibula. Ng'asiibula baana. Kyovula ebiseera ebisinga bagamba soko gendeko mu kyalo osiibule. Kiki kibaba bategeeza. Goze bagamba nti empewo zikufuuweko ziba ziruddawo. Kiki kibaba bategeeza. Gendo osiibula abakulu. Alaga nti nze nasiibula sister wange. Bagamba kugenda mu kyalo osiibula abakulu. Era abasinga bonna abaana babaga musoke mugendeko mu kyalo. Lwaki? Bakimanyi batuuka ebweru bitabuka. Kati balina okwetika obujjajja bwabwe bukole ki? Abajjajja babakulembere. Ensonga eyo kati abamu bakkiririza mu bafu. Bakitegedde. Waliwo nyina mukwano gwange bamuloga ettalo n'azimba okugulu. Bwe yazimba okugulu ne bamutwala mu basawo ba mirundi 4. Bwe nagamba sijja mukolako. Mwana wange sijja mukolako.
bamutunulira bwe tusimugana manyi genda ku ntana ya jjajjawo teekawo kigere kyo mugambe jjajja abankoze wamungamba n'ateekayo bawo nga nnaku 2 balumu nga bali lunaku lumu n'ateekayo bw'ati kigenda muga jjajja bati bankoze agenda okijjawo kigere ng'awonye waali akyakola tekyadda kitegeeza gana amaanyi kuno okugulu bw'okusabira kuwona naye baagala bakuteekemu confidence nti awonye ali luddawa ali awo kati tosobola kusinza Katonda kuba buli kizibu w'otuuka okuteeka ogulu ne kuwona kiki oyagala kyo tasobola kujja kusabira waawo tekiriwa kitegeeza omulaba aba amaze okufunza n'akukwata okusabira mu bafu ekirala ekitta omwoyo ekyokuna kwe kubanga olowooleza mu bintu ebitagaba bulamu tegeeza ki nti nina omulimu gwange naye ngwagala nnyo n'okusinga ekintu kyonna ngusuusuuta nsaawa zibadde za kusaba naye boosi akubye toyogera ku mukyala wange tonjogerera ku baana kwoyo ntabuka abaana bange mbaagala n'omutima gwange gwonna yes kugamba love Mukama Katonda kituufu agamba mwagale balirwana abammwe era mukole okwagala muki naye okwagala kwayogerako kulimu engeri nnyingi tuze tukusomesaako naye waliwo okwagala ekintu ne kisukka level kwe kirina okukola ki era nga bw'osanga Sam agasinga si mami ono nzizanibadde sifaana bwe senga siriwe nga wondaba woti era nze buli kimu kyoyagala ono kyonna kyoyogerako mami wuuyo ate nno nga amazima mami wagamba ye teri agamba nedda kati ekyo kireeta abafu mu bulamu obwo bulungi nnyo kubanga osazeewo okusinza ne bajja osazeewo okusinza ekitonde ate sitaani kasaagulaba nga osinza ekitonde oba ekintu kyonna oba ofukamidde wansi wa muti ye ng'ajja kubanga oba omaze omugamba nti ssebo gwe gwe nnekola ki gwe gwe njagala ng'ayingira kubanga gwomaze okulaga nti Katonda talina kyasobola kuwa naye ono mami Kajeremaya nandibadde nkukolako naye mumaliriza ne mami obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 Yoshitech Services empowered by innovation. Junior kasita takwagala mu kisaaka ate kino omugenyi genda kasita omala okugamba nti embwa yange tekusiimye embwa yange waliwo abalina ebisolo nga babyagala n'okusinga abantu naye abirimu abo abagaggaga ebisolo babyagala n'okusinga buli kintu kyonna kati ebyo bifundikira bitutte ekitiibwa kya Katonda era nga kivudde kati ng'abafu balina olina okubalaba oyagala toyagala kubanga abo abantu bonna babeera banoonya Katonda naye mu kunoonya Katonda ne bataapinga amafuta amakyamu olw'okubanga balaba nti Sam asobola okumpa kino asobola okumpa kiri n'amufuula taata owa buli kimu kireeta abafu mu bulamu bw'omuntu n'abanga bw'oyeebaka waatula mu meeting n'abafu ngira banyumya emboozi n'okuseka ne baseka ne balya ne bamugabula n'alya nagala nabadde ne jjajja wange bannange nalabye gundi n'abafu abafa ku kyalo basookera wuwo abafu abafa ku kyalo basookera wuwo yazze ekiro kati ate mu basamize ekyo bwe kibeerayo ate bo kibakolera kuba yamanya nti kati ndi w'amaanyi kenze nabeeranga ku kyanga buli mufaafa asooka wange ngolaze kola ki kwe reportinga ali ze nali kyamaani tinzize ze nali ntwala ekitundu ekyo nga ndoopera gundi yeyanguze bwati gundi yankoze bwati gundi yankoze bwati mukasookoddeko ebbali esigadde nja bikwasa ndaba egirimu eggumba gyenkola ekyo gyo nga tekyetaaga na kunsasula ekyo gyo nali girimu kasukaali nakola nga discipline nenjitereeza kati waliwo omukwano gwange bamukubireyo baali babbi era atunze ttanuulu bamutwalako obusente bwonna bwe yagira bwati ng'agenze afudde yatuukira wange nambuulira buli kimu kyonna n'aŋŋamba n'abantu nga bituufu mbamanyi naye nga kesirika tebaddamu kubaako ku kitundu na buli kye baali bakola kyasaanawo kubajjukira bw'ajja ewange abasaba permission jjukira nze nali ntwala emisambwa ku kitundu kati nga nze nyina omuwejja ligenda omuyamba ku bwagenda eka bajja mmukwata nye sitaani ulya bw'alimba bwe bajja mmukwata ate nga yina sitaani so n'omuwa permission n'atigomyamu ate nze seenyola naye agamba nti oyala kunyiga muntu tye naye nsaba onzikirize nga nti kati genda noono muwe emisambwa nga 3 ena muzoganye kati bali ne bawanga buye ne bawanga amayembe ne bawanga ki bano balina komanda ng'ayigomya bantu kyokka beekuba naye yeekuba ali omu naye aba teyeekuba just aba positioning line ye kyenazuula nti aba yeeteekateeka mu kkubo lye asobole okuba ng'agenda ngabba kubanga bw'anaatulugunya bano nga nze muwadde permission bali nze mba mbasalidde omusango guba gusinga nze kuba sinze musazi w'omusango naye nze ŋŋamba mutulugunye oyo n'oyo nga nze neefudde jaaji okay I think ekyo nakyogezezaako kiddamu okuloota abaana abato mu birooto kitegeeza ki abaana abato ba categories nyingi waliwo abaana abaloota abalongo
waliwo abaana abaloota abaana abato. Abaana abato ebiseera ebisinga nga omuntu ababeeramu buba buweereza. Mukama asobola okuloosa ekirooto ky'abaana abato naye buba buweereza bwa Katonda. Kubanga abaana abato baba tebaliko kye bamanyi. Ate ng'olaba gwe ababeeramu, oluusi olaba bakusitudde, olaba bakwonoonedde, olaba bakoze ki, Mukama aba akulaga. Kuba Kristo ye mwana. Yokaana 3:16 Katonda agamba bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Ate Bayibuli egamba nti atalina mwana talina buki? Talina bulamu. Kati bw'oba n'omwana oba olina obuki? Obulamu. Kati obulamu buno Mukama abulagira mu baana bano. Bayibuli egamba mutaabeerenga bano abaana abato temusobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati bano abaana Mukama bagezaako okuleeta abamu birooto, abamu baloota babalabira babawa ebyokulya, abamu baloota bali mu bakolera emirimu, abamu baloota bali mu banaaza, kati Mukama aba balaga buweereza bwabwe. Aba balaga buweereza bwe yabateekamu. N'abagamba nti bannange obuweereza buno mugende mukole okwagala kwange, mugende mulabirire enfuuze, mulabirire abanaku, kyova olaba alaba anaaza abantu, akola bw'ati mwegayirireko, alaba anaaza, mukole bwe muti ng'alaba alongoosa. Abamu bafuna n'ebiseera ebisinga ne babanga baloota abaana nga baba bawadde baabwe nga be babazadde. Nga mu buliwo tazaalangako. Ninaalota mu kyoto ng'azadde abaana. Naye ng'omwana mulungi, amuzadde nga baby boy oba baby girl, ng'alaba azadde omwana n'okumuweeka nga mukoze ki? Ng'amuweese. Kiba kitegeeza alina kunyweza Kristo kubanga Kristo abeera mujja mu ye. Bayibuli egamba buli alina omwana alina obulamu. Naye atalina mwana talina bulamu. Kati bw'obeera nga Mukama akuwadde omwana, oba naawe Saamuke kino osobola okukola mu kirooto ng'olaba bakuwa omwana aga nti ono mwana wuwo. Naye mu kirooto oba okakasa nti wange. Kirooto oba omumanyi nti wuwo. Naye mu buli bw'otuuka oga faya obisazaamu lwaki? Tomumanyi mu buliwo. Naye mu mwoyo. Kati ate era mu mwoyo waliyo era ebyana. Kati mbyawulira wa ebyana n'abaana? Ebyana biri bibayonka buyonsi. Tebakiwa bbeere. Kyo kiyonka buyonsi. Ekyo kiba kirala mukko. Bikwekwatakako buli wolaga. Bakulaga nti olina abaana. Otulaba ebyana nga 8. Kati ebiseera ebisinga oba masturbation. So lindako. Enjawulo eriwo nti mu spiritual mu kirooto. Ono omwana gwe baba kuwa omutuufu. Oba okakasa nti wuwo. Era oba omwagala. Nga oyagala omwana wo g'ozadde wano ku nsi. Weebale nnyo. Kati wotegeera nti bino ebindiko byana sitaani yali mu kugira biki. Kitegeeza eri oba nago togaagala. Tolina kyakkola. Oba okimanyi nti gago tolina kyakkola. Togaagala. Naye nga naye okkiriza nti gaki? Gago. Kati obeeraawo nga oli confusion ng'ogaba nkole ntya nga tobitegeera naye nga tulaba baana bo. Ate abasinga babaloota abasinga abakyala naddala abasinga okugyamu embuto. Abajjamu embuto abasinga baloota babayonka amabeere. Ate agenda okukeera ku makya ng'amabeere gazimbye. Naye nga biri ebyana byajjamu. Ebyana ebyo dimoni zaabikozesa nebyo ebikomawo. Kubanga yatta. By'okutta musango mu ndagaano enkadde gwalimu naye teguvangawo ne leero. Luli gwalingawo nge atta naye alina okuttibwa. Awo wennyini. Oba olina okuttibwa. Kati ku mulembe guno bweweetonda ate okola ki? Osonyiibwa. Kati tulabanga Katonda yateekawo ekisa basobola okuyambira abantu bonna. So bino ebyana wabaawo ebyana n'agaana. Wabaawo n'obwana. Kati buli obwana alubuwonzi okulaba nga oli mu bunaaza obulongoosa kibebi kirungi okirongoseza. By the way Mukama asobola okulaga entambula y'omwoyo gwo okusinziira ku birooto ku mwana. Nakulaga nti kati walina omwana ng'ali mu bwati, kati walina omwana ng'ali bwati. Kati mu kirooto ajja akula. Naye nga byayogerako akuwa ne verse za Bible. Nagamba kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe naye nga ddoboozi liva mu ki?
mu mwana ngolaba mwana yayogera kino kati kino kati kino ano bikola nanga biki nga bituufu naye nga watandika naye abasinga Mukama abalagira bwato mu message kati ate abalala Mukama ajja abalagira mu bintu ebyenjawulo oba nga abantu babeera nabwe waka naddala nga si bantu bafu bali abafu tuboogeddeko nga kiraga nti buli wokola ekintu kitagasa nga tekisobola gaba bulamu oba odiringana muki namufu kati ate wano mu baana wano Mukama akulagira mu baana abalungi n'akulagirako ne side zeeno oba Mukama asobola okulaga nti amakubo go n'enkolaga nayo naawe si nnungi girongoose oyinza okulaba ng'okutta olweyongo oyera lujja ng'okutta olweyo oyera kolido n'oyera ki oba n'okola ki Mukama bakulaga longoosa entambula zo abamu baloota balima n'alaba nga ali mu nnimiro alima alongoosa akabala atema amavunike kiregeeza nti entambula ye ne Katonda tebambi aloota nga alima atema biki because I get it aba asuubira okusiga n'okulima obuki obulungi kati aboolaba bonna abalima waliwo kati osobola okukola omulimu kati ffe mu busamize kankuzeeko katono mu busamize bwe twakolanga emirimu ne gibeera successful walabanga guleeda waliwo guleeda ennene eno esindika nabawo neno mukono kati n'olabanga oyimiridde bwoti ne zirima awantu wonna nga gwotunudde butunuzi bwoti tokola obanga boss kitegeeza nti mu mwoyo tolina kyosobola kwekolera naye kikuvuga kyekikkolera naye wano mu buliwo Mukama akulaga nga okutta akakumbi oba nakulaga nga gwavuga guleeda erima kubanga mu nkola enkadde Katonda bwe yakulaga nga osumuluddwa obanga oli mu lugendo otambula yakulaga nga abantu abalima nga bakabala bakuba mavuunike nomanya nti tambula buki naye kati enkola yajja ekyuka ne wajja emmotoka ezirima version nekyukamu kati ennaku zino olaba nga gwavuga guleeda oba nga gwakomandinga ekiraga nti olugendo olukola ki oba nga si ki nga gw'oli mu kulima ekkubo oba nolaba abantu abali mu kulima amakubo nekisinziira wa gy'oli oli wa Kristo oba toliiyo bw'oba wa Kristo kiba kyanguwa okutegeera amangu kuba ye Mukama bw'alaba nga akikuddemu emirundi egisuka mweki mwesatu kasita okibuusabuusa ng'akunoonyeza version endala n'amanya kati awo totegedde katandika okuleeta abantu ab'enjawulo mu bulamu obwo naye ng'abantu abo baleeta bajja kwogera bingi naye ng'olina byojja kupiikingamu nga bibyo byonna tebiba bibyo naye nga olina byopiikingamu n'ogamba kati kino kyange ate muna ebintu bya Katonda bino biraba omuntu abuulira wanajja n'awa message amazima gali nti wowuliriza message era ekigambo bwe kiba kikyo okiwulira nga kitudde ku mutima okiwulira nogaa ebyaddala musajja alinga ayogera ku nze anti kati abasinga Mukama baakozesa bwe kijja ne kituula omutima gukuba ne gukulumiriza ne gamba ekyo kikyo era ogenda okuwulira amaziga gakuyitamu gokka nga tokaaba n'owulira nogamba ne banne byogedde ku kintu kino kiri mbadde kikinoonyeza ebbanga sikiraba so kati ekyo kisoboka okubanga kijja mu bulamu obwo naye nga kitambudde mu foomu eyo kati ate era mu kulongoosa amakubo go ng'olina enkolagana ne Katonda ayinza okulaga oba omusirikale wa traffic ng'olina woovuga oba traffic nagamba mugende nga takuyinaako buzibu oba abasirikale ba traffic basobola okukukwata kitegeeza nti ntambula yombi Mukama akozesa ebirooto bino mu bintu ebiri ku fizika ebirabikako naye nga ategeeza otereeze kale Sami Kege mannya gange Unique Media echannel gyoliko Jeremiah gwe tuli naye musajja muweereza wa Katonda Jeremiah si yasembayo okutegeera ebya Katonda
naye kyamanyi Kashi yalinga nammwe. Era suubira nti Jeremiah yasalirawo abakyamu n'abatali bakyamu. Era suubira nti Jeremiah kati yayiga takyayagala kuyiga. Osobola omuwabula obeera nga kyowabula osobola okinnyonnyola. Lwaki nkijjayo nti obeera mu comments awo munaalyoka agamba kati maama kati gwasi oyo yasinga okutegeera ebya Katonda n'asinga abasumba bali bonna be tumanyi. Ebintu byaffe si byakusinga, ebintu byaffe bya nnyonnyola. Ye wajja n'agamba kino kiri kiti ne kino kiri kiti. Tovuma. Omuntu avuma ye muntu alina obunafu mu bwongo. Omuntu ategeera adisikasinga ensonga. Bakiri. Kale, ebirooto byo tulabika tubikutteko. Bingi bikyaliyo. Waliwo bingi byatakoonyeeko. Waliwo ente, misota, abaloote emisota. Era tugenda bitambulirako. I think twogere ku nte, twogere ku misota. Nsose kulondayo ebyo simanyi ebimu simanyi ni particular naye abasinga batambulira awo nte, misota, n'ebirala bye nnaaba ngenda okujjukira. Naye just njaladde bajjukiza nti kano mbadde wano nga nnyonnyola, especially bwe yayogedde ku kiri ekyekkomera wali, ne nzijukira musajja waffe Gordon. Gordon gye yali mu kkomera. Gordon wazzeeyo ko n'omulabako? Gordon nagenze ne mulabako, namusanzeeyo nga mulwadde, alina kanula ku mukono, nangamba embeera gy'ali musinungi. Era n'antuma okubeebaza, naddala gwe ne management ya Unique Media, nti emukozese bubi, wadde ali mu kkomera amawulire agakola ki? Agafuna abantu bwe bafuna ku kyokulya, weewaawo nga si kyekimala, naye nga bafuna ku kyokulya, bafuna n'ekyokunywa, n'angamba gy'ali naye fayiro ye tetambula. Fayiro tetambula. Lawyer taliiwo? Lawyer sinamuwulirawo, taliiwo. Fayiro ye tetambula. Yandyetaze bambi okuva mu kkomera, kubanga nzikiriza nti ensi bwe yamusalira omusango n'eraga ng'awo alina okubeera. Ate ffe abalokole naddala Mukama baasobodde okuba nga atusitulako n'atubaako by'atulaga, tutegeera ate ffe musalira musango. Si kyaffe. Ekyokusala omusango si kyaffe. Yasabye okuba nga mikwano gye bagenda bamulabe kuba muzeemu amaanyi. Yagaye mikwano gyange nalina bangi naye takyabalaba. Yo yensi. N'abantu abaali ababe takyabalaba. Yensi. Era bambi Gordon mugonvu. Gordon ya mugonvu. Ddala. Musajja mugonvu. Musajja mugonvu. Musajja Gordon manyi w'amaanyi. Ayogeza amaanyi. Ati muganda nkubuulire. Waliwo ebintu bye tasobola kwogerako. Kale, amazima galiwo gati. Nze nasemba okugenderayo, yali si mulwadde. Ate ekyo kyonzo ngambye kipya. Yali si mulwadde, yali ndaba ng'akyali mu shape nnungi. Ate kati waba yalwalidde mu kkomera ne kanula. Olwakuteerako kanula nno mu kkomera bwa bulwadde. Abadde musiikibbe angambe mazeemu wiikisi 2. Kakati nze naawe njogera ne mugamba nnyomba. Abantu bano abamu abalaba kuno baagala Gordon n'obuweereza bwe. Naye obagamba bannaye omusajja gy'ali mu mukwatizeeko nga balyoka bakugamba tumusabira. Anti okusabira omuntu si kibi, kirungi. Naye ate ebikolwa bisinga ebigambo. Okusaba ko kituufu nange musabira. In fact nze ate olaba olumu nsabira ne besimanyi. Ate obamanyi. Bave mu kkomera kuba kkomera amazima. Si ddungi. Naye era nga okyali ku ekyo nja kusindika message eno era abantu Gordon byali akuŋŋaana nabo.
naddala mu church emu eyerubaga road abamwagala abakkiriza abamu n'abatekane mu church yabayingiza mu church eyo ne musaba naye Lubaga road wano omusumba Isirairi TCC we yasabiranga era yemwe yali omusumba we by the way wamayoyo gwe yaŋŋamba omutuufu yekka jjukira mu bujulizi bwe yagamba nti omusumba omutuufu yekka ye musumba wange musumba Isirairi ate mumanyi musumba Isirairi mumanyi omusumba Isirairi musajja naye nafunye amawulire agalaga nti Gordon okuva kasoba bamukwata talinnyangako mu kkomera kulaba ku mwana we are training ayinza okuba teyalinnya naye nga yasindikayo abantu bamulabe kizibu nze mbadde mukomere ebbanga ddene sikiwulirangako n'abakanisa teri n'omu alinnyayo ate ekyo kikyamu kati kye neebuuza nti bwe muba musomesa ku kwagala kuluwa nga muganda wammwe abamu alina we yabajja abako wabatuusa omuntu tabeera 100% mu bintu nange nsobola okuba nga ndi mulungi naye si mu byonna mbaako wenkola ensobi ng'omuki temunjajinga ate bwe nzija nenjogerako ekikyamu leka ekikyamu kibeere nga kikyamu nze saamu sobola kuwulira nti bakutte saamu ate nensigala nga ntudde naye mba tetukwatagana at that time oba mbu waliwo embeera ebyo osooka n'obizza ku bbali nze Gordon musooke mugjeyo omuntu ali mu kizibu munaabiraba olulala afazaali counseling yandibadde yeetaagisa nga ye bagenda bamulabako bamuadivisinga kino kireke ate kikola nnyo nga abamuadivisinga ne bamukumaakuma okusobola okubanga kuba ekkomerero liraba omuntu bw'atawunga mutwe avaayo ateredde efunako bibiri ayinza okuba nga yonoonekedde ddala kubanga obusungu n'obukyayi bwe muba mumulagidde ebweru ate bw'akomawo n'obulala kubeera wadda mujja mukulisaayo so nze ndowooza ng'omuntu nti twandibadde tukola okwagala kwe tugamba nti kwagala nga bannaffe tubafaako nga tetubasalidde musango nti oba gundi oyo mubi si ffe basazi b'omusango ffe tukole kwagala oba alinawe yakunyiiza byeyakunyiiza biteeke ebbali mutambule mu lugendo tukyekkomera ekyo ebyaddala ne mujjukira omusajja yamwogerako nze nzijjukira kubanga nalabako ku bujulizi bwa n'agamba oyo ye nabbi mukama gwe yateekawo agenda okukulembera revival si bwe yayogera fact yagamba nti nabbi Isirairi ye mutuufu yekka era Katonda yamuzza mu kifo ekya pastor ali Namirembe yani pastor Kayiwa n'agamba nti pastor Kayiwa we yamala okuseerera Katonda n'ayimusa nabbi Isirairi so byali bigambo bya Gordon Gordon nange namuulyako naye yambi yantumye n'aŋŋamba nti abantu be baddawa ngambuza abantu bange baluwa nga ebyo bwoba osobola okwogerako njogerako mbulye ku bantu bange mbeera gye nimu seki si nnungi neetaaga obbalabako nga tteka ebyange nkugjeeko engalo ssebo oba nnyinza okwonoona ngattako kangateko obugambo butono nnyo ekyo tukiveeko amazima galiwe gati tosobola kugamba nti onjagala nnyo nga mu kaseera akazibu tombeereddeewo neetaaga nnyo omukwano gwo mu tayimu eyo lwaki nkyogera nti kankireetere mu ssente nti omuntu akutte nampa 2,000 nga mu butuufu mbadde sirina wadde n'10 asinga omuntu akutte $5,000,000 n'azimpa nga nnyinawo 6. Nalabwe kiri. Lwaki njogerawo entyo? Nti Gordon abeetaaga naddala mmwe baayita famire. Mmwe famire ye, mmwe baamanyi. Era wadde bagamba Gordon, abamu bajaga Gordon avuma, asima ayogeza obusungu. Amazima gali nti obusungu bwonna bw'ayogeza
taboogererangako sayidi eyo agiwaana buwaanyi okategedde alina kikyamu kyayogerayo era yagamba Katonda yamugamba awo we watuufu era nyina bakyali bange be yaleeta mu kyaki eyo sijja swala kyogera musajja nga asiiba akiŋŋamba buli kaseera yoshi Gordon ye yamujja eri mu bannabbi b'obulimba gye yali n'amuleeta awo kibuzo kyange kiri nti yala kubuuza Joshi nganze musajjawo wali ogenze n'okebera ku musajja tebalinnyangayo nze mbeera nnyo mukomereyo ekigo Gordon ali kigo gye baamusibira mugende mukebere ku mukulu ebyaddala mugende mukebere ku Gordon nze namusanga teyali mulwadde naye ng'ayogeza amaanyi naye amazima nti ng'omulaba nga yeekaza bwekaza ng'omusajja titolina laga tiki kati gwe wamusanze n'obulwadde bumukoze eki bumukutte so nze nno ndowooza mugende mumukebereko n'esaire tekyetaagisa nti nno mugende na bintu oba ssente newoogenda bugenzi n'oyogerako naye addamu amaanyi nti abali ebweru mu famire yange bali nange bwe kiri kigumya n'omuntu mu mutima kimugumya kati mujja muteekamu n'ekirowoozo kugamba oba bulijjo byenjogera nabyo bifu oba message bulijjo nfu so nebaza mwenna aba Unique Media abaalaba bye nayogera abankubiddeko nga bansaba ennamba ey'omukyala nga bamuteerako akantu kuba abaana bali bweru era baabaana tebamanyi bya taata omwana alina olya omwana alina okusoma omwana alina okwebaka obulungi so gwe asobola omuyambako Gordon toyamba Gordon yamba Katonda okitegeera Gordon ayinza n'obutakumanya nti wamuwa era bwe kiri naye Katonda yaba akulaba so namba okyagirina eya Mrs. Pamela oba ogina gimpe nziremu ngiyiseewo abasobola bateekeko abo bokka abasobola abaagala abakiwulira nsomanyi njagala nnyo abakiwulira oba tokiwulira tokola ki toteekako so I think ekyo tukyogedde tukyogedde mu bubi 0772 848715 0772 848715 enamba ya Miss Pamela omukyala oyo mukyala wa Gordon His Grace Gordon choko kazemu His Grace Gordon muzaale His Grace Gordon muzaali nagenda kati nagenda mukomera nengogera nibanga Teresa amanya nti tuyinawo His Grace mukomera bangamba muwa amanya ge bamuwa ingaye Gordon muzaali nibalo kabawandiika His Gordon His Grace Gordon muzaali ali mukomera anetu mubeererewo ng'abalokole ng'ate we tusaba Katonda atuyambeko amateeka singa wegataputa aveeyo ebyokumunenya tunaabikola kale ng'afulumye bwe kiri so I think ekyo tukimaze TCC message evuddewa wa Gordon neetuuka ekyo tukimaze kale ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.